Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira kubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Kati nkomyewo n'ebigambo ebirala bino nga bya Munnayuganda omulala gwe mmanyi gw'omanyi obulungi ennyo era gw'olaba mu kifaananyi awo wakati. Saidi eri waliyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, saidi eno waliyo Oweekitiibwa Katikkiro. Ebigambo Katikkiro bye yayogedde tubikuwadde emirundi mingi nnyo naddala wano ku Redison TV nkakasa nga kati ne wesibikuwongera naye makkati awo ojja kubiwulira. Omusajja ono olunaku lwajjo naye yazzeemukko n'ayanukula Oweekitiibwa Katikkiro ng'era bwe nkuwadde ebigambo by'owulidde. Abaana ekintu kino kireka kyabalumye Katikkiro okuvaayo n'abanga alumba. Saagala nnyo kuwa ndowooza yange naye kyekituufu Katikkiro yakozeemu bubi kubanga ekisooka anyway ngenda kuwa ebigambo byono obiwulirize wabula nga sinawo kubanga mbikuwa ebigambo bya Katikkiro byabadde byolekera Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku lwe baamukwatira ku airport ennaku z'omwezi zaali nga 5 gwali mwezi gwa 10 oba mujjukira ekiseera ekyo Bannayuganda baasagambiza nnyo nga kuliko abantu ba bulijjo nga kuliko abakulembeze ba councillors ku mitendera egy'enjawulo nga kuliko ne ba MPs bahonalebo Zaake bahonalebo Muwadanku Nnyingi basonalebo Ssennyonyi nga beetegese okugenda ku airport babere nga baaniriza n'okunona Robert Kyagulanyi Ssentamu president waabwe wabula ne bigenda bubi. Poliisi yamukwata ne batamukkiriza kubeera nga abantu bamureceivinga era poliisi we yamukwata yamuvuga direct paka waka kwe kusangayo Mathias Mpuuga. Kati ono agamba nti Katikkiro ebimu ku byoyogera agasseeko n'ekyokuvuma nti oddidde okulemererwako kubanga ye ategeeza nti ye Katikkiro alemereddwa. Oddidde okulemererwako otandise okukufuula obusungu ate obusungu oyagala buleeta saidi eno ewali Robert Kyagulanyi Ssentamu atakuliiko. Ebigambo bino biina kye binnyonnyola kubanga Katikkiro bw'ayogera bw'atyo abanga alaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanagana n'obwakabaka naye ate nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nange wano ku Redison TV nkimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku basajja abagundiivu mu Buganda abasinga okwagala kabaka waabwe. Ebyo byo nga biriko n'obujulizi naye nga sinaba kubanga njogera ebingi kkiriza nkuwe ebigambo by'ono byenjagala owulirize ye bw'ayogera ku nsonga eno wano ku Redison TV. Njagala okutegeeza nti ffe ebigambo byemutusaba bye tuleeta n'ebyono waliwo eyatusindikidde message mu inbox ng'abuuza Uptop Boss talina kye yayogedde ku nsonga zino tasobola butabaako kyayogera ate naffe tusobola butakikuleetera singa oba ng'okyagadde. Kati kkiriza mbikuwe obiwulirize nze nzija ate mbeere nga nkwongerayo. Redison TV kwoli bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Wuliriza. Nali nkyasoma ku biraali awo 2005 nali mu senior 2 balina omusomesa waffe bali bamuyita Sekasan Taibu Mutumba akyaliyo mulamusa Allah musaasire yagenda n'ayingira kiraasi naye nga ku kisenge waliko switch naye nga switch eri yayatika kino ekyeru ekiriko switch ne kivaako kati waya z'amasannyalaze ne zisigala munda nga ziri naked nga ziri ziti n'agenda ayingira kiraasi kati weyingira kiraasi n'alaba switch gundi ati n'abuuza kuno kuliko amasannyalaze ati waliwo nina obi wange kwali kuno ku internet ananjulira yamugamba nti kombako Seeka yatabukamu era n'ateekawo embeera olw'okumugamba nti kola ki olw'okubuuza nti kuno kuliko amasannyalaze omwana amugaa kombako. Kaakati waliwo aleeta olulimi nga taluleeta ku masannyalaze naye nkugamba bwe nti kombako olulimi ndaba oluleeta toluleeta naye nga mmanyi yagala duleeta mu masannyalaze naye kombako. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Agakombeko ndaba ojja tojja naye ng'ate oyagala kujja. Kati zino statement zemukola zijustifying omanyi mukwano gwe yagenda n'akola statement ku Thanksgiving n'agamba nti oli mu kigezo simanyi oyina omulimu gw'ogenda okukola maaso awo. Ebigambo ebyo nali nabinyululamu amakulu ga mulundi ogwo kati geeyongedde okuddamu okunyulukukamu amakulu amalala egimu ku mirimu gy'oyagala okukola maaso awo. Naye nkugamba bwe nti tolaba nti tukyakuwaamu akatiibwa naye gakombeko tuusa olulimi gakombeko gwe okyaluleeta nga toluleeta naye gakombeko ojja kakasa gajja kudigida kuva mu bigere wansi. Nze nkubuulira naye nga ky'olina okumanya don't turn your failure into an excuse. Ebintu byonna gwolemeddwa gwasalawo
ne mwetunda. So don't turn your failure into an excuse. Nkuulidde weekalakaasa oli mu kuwoza simanyi abakozesa kabaka nga akapiira mujja kajjootoka. Ani asinza okukozesa kabaka nga akapiira okusinga ggwe? Abantu wano babagobye ku mataka gaabwe nga balina ebyapa babijja mu Buganda Land Board, babadde basasula n'obusuulu. Obusuulu obwo bugendawo? Ezo sente zibadde zigenda mu baani? Did you come out with a statement? Simu abakozesezza obwakabaka ne mulya sente z'amancholo. Abo lwaki ababadde balya sente tekabajjootokanga? Abadde balya sente z'abantu mbuli az'amaanya. Kati abo abantu obasanga okyabanyonyola kabaka. Okyabanyonyola kabaka nga mukozesezza erinnya lye ne mujja ku bantu sente mbu za busuulu ne bakola ebyapa ne babeera ku ttaka lyabwe okumala emyaka ne bamala ne babagobawo. Buganda Land Board babadde bagisasula obusuulu. Baani abakozesezza kabaka ng'akapiira ne bamukolamu sente? Abo nga tekabajjootukanga. So don't turn your failure into an excuse. Bino byodda wano simanyi fe abakola bwe bati tubamanyi. Bw'oba bamanyi lwaki toboogera? Lwaki toboogera ne wejjeerera? Kubanga emidumu gyonna gitunudde mu ggwe. Lwaki toboogera? Era n'olulala nakuwulira waneno ng'ogamba simanyi omanyi abasasula abantu ku mitimbagano bavuma abantu. Lwaki toboogera ensi n'ebamanya bano ababi? You are obstructing justice. Ensi yonna enoonya baani abasasula abavumi tebalaba kyokka gwe obamanyi obasirikidde. Owooza tubamanyi. Batubuulire naffe abaagala okugenda ku peroolo y'okusasulwa tubamanyi tugende tubagaye bannaffe. Tubadde tumanyi nti mwe musasula abantu naffe tubadde twatusasula. Oba tubavunaani kubanga abantu bangi waneeno balaaja n'olw'okuvumwa. Abeedi bwanika avuma wano abantu. Twagala tumanye anaasasula Abeedi. Okuvuma abantu. So please don't turn your failure into an excuse. Ate bw'oba wakukomba ku masannyalaze kabidde nje ataali mama. I'm out. Yes, ebyo nabyo obiwulidde oli ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Nze mba nina bikuleetera byonna n'obeera nga toyina kyomiisinga kyommanjiriza nemba nga nkikuwadde. Muganange tuli ahikayo Tarasisio webali kubanga gy'oli kyokola kya mutawaana nnyo okubeera nga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV. Mwenna abagoberera Red Zone TV newankubadde nnyinza obutasobola bamentioninga wano naye kyemukola kya mutawaana nnyo. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe gw'atanaba kubanga osubscribinga kwata ne kade aka notification kakuyambako okubeera nga kakujjukiza ensonga yonna gye tuba tutaddeyo n'obeera omu ku abo abasooka okumanya ebigambo byenkuleetedde bya muntu sekinoomu si bigambo byaffe wano ku mukuto gwa Red Zone TV naye nkakasa bikutuuse bulungi nnyo. N'olwekyo kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa nga bulijjo bwe ntera okubeera nga nkugamba asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja ate nga ajja kuba kwasaganyiza bulungi ensonga zonna ebizibu byonna ebyakuteekebwako oba olina bye bakwambaza abyambulula oba emikisa gye bagisiba agisumulula bwe kiba nga bakuyoola bigere byonna abikwasaganya bulungi nnyo. Sente tezirabika omutuukirira. Bw'oba tosobola kugenda Njeru ku Jinja Road ojja kukwata essimu yo ennamba eyo gy'olaba eri 07538556 ne ku WhatsApp kweri osobola n'okuba nga oyogedde naye ne mukikwasaganyiza sayidi awo. Kkiriza tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga ffe tukyaliwo tukyayongera mu maaso n'okuba nga tukuweereza.